Ensonga za famire ya Tamale Mirundi zeeyongera okulanda omwana mulenzi Junior ne Bruno K wamu ne Lily Pazzo bayingidde studio ne balikodinga oluyimba Tebwesiga muntu. Hey! Bino owali onaagwa lutya byonna nja kubanga bikutuusako ate abantu b'enjawulo era bavuddeyo ne babanga bakooboola abaana ba Mirundi abakulu John Tamale wamu ne Gilbert Tamale oyo ye dokita nti baveeyo badenouncing omukulu Kankaka kwegamba baveeyo bagambe nga mbo si kituufu si be bamukozesa byonna ojja kubanga obifuna ate munnange kitalo nnyo taata atomedde omwana n'amutta omwana gw'abadde atwala ku ssomero accidentally ate n'amutta byonna ojja kubanga obifuna ate wagategedde mbufulufiga ate alumbye famire ya JB oba yamukoze eki nze naawe gonna ojja kubanga ogafuna ate munnaaye omanyi nga sipiika wa parliament kata Ssekikuubo amugwe mu bulago bannange bino simanyi oba binaggwa bitya naye nga olutalo lulanda agapritinikoolu gwe wagategedde byonna waneno ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga anti awo nno tuba tusimbudde katandika n'amawulire aga Tamale Mirundi Junior. Bruno K ne Lily Pazzo bafulumiza akayimba Tebwesiga bantu kano nno batugambye mbu ka Junior nga kagenda eri abo bonna ababaliddemu olukwe naddala Kankaka kina mukwano gwange Hey, ate nange nga tukyeyongera era tukyagenda mu maaso abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne basaba famire ya Tamale Mirundi naddala abalenzi abakulu nti baveeyo boogere amazima bw'aba nga si be bo abakozesa Kankaka nti kubanga ebigambo byayogedde nedda. Bw'owulira ebigambo bya Kankaka bye yayogedde, yes as a person ng'omusajja Kankaka ajja kubaako ebibuuzo bye byakola ki byabuuzibwa naye ebibuuzo ebijja okubuuzibwa Kankaka biyinza ne repercussions eziyinza obutamu affectinga nnyo ng'amaanyi g'ebigambo byayogedde bye bigenda oku affectinga family. Bwe mubanga luli mbadde mweyawuddemu nga publicly ebigambo bino tebifulumanga about kati nga bifulumye. Ngenda nange subscribinga n'ebigambo by'omukyalo ono. It is about time abalenzi okuva ku side zonda, that is John n'omusawo. By the way, ensonga zino muziggyemu abakyala kuno si kukkakanya bakyala naye at least mu biseera bino ebya conflict omusajja yasobola okwesonyiwa obusungu bw'alina oba ontegeera n'asooka atuulira ekimuli muki muveeyo mu disowninge Kankaka. Ate bambi ekitalo nnyo taata atumidde omwana gw'abadde atwala ku ssomero bambi n'amutta accidentally ebadde accidental naye nga womanyi buli omu ayogera kije intentionally biki naye nga mawulire si malungi.
Obulabye mu katambi awo abamu bagamba kibadde intentional, abamu bagamba kwegamba ekizibu nga kibaddewo naye nga kitalo nnyo era kitalo ddala. Ndowooza nga tuvuddeko eyaga Britain Call wagawulidde owange omwana ono ku lusumu gwe yeetwalira ayambe biibyo. Shindikira video nga twalaga face nga twalaga face yonye ni mukawa amabina singa nyenya mabina nyola kiwa tutumulaganye nge mukawa na kuminga nge kitani hango nge mukawa kumawele then omalo chiukirewo mangu okolesha onyole mukawa kusoto nyenya mukawa kumabina then omalo musindikire omugamba kubire then wakuba wati obago omukubira bayakube wakubira wati obotandikira okurecording watandikira what gomanyira nti simu evuga tandikira wo recording kwashinja kugira hwe mu face okitegera mu camera okitegera no like jufune naye nga teraga face kale goba tusoderaga yo gikole naye nga tolaga face okitegera kati wamba mugenze ku video call gwe niwo genda wona omulaga face yo okitegera omulaga face yo kirungi oba osobola oteeka mu sticker kiba kigenda okuwa kisente. So ngufuna video nga tulaga face yo omusinde then olumala what kolenga wenkugamba tuzifune nenamba atwananga goliwa bila gansi you first have to screen record the number then order ko chat zona bishire nawe bentona cram oba nga muri ku video call kuba yekizibo banaga amagazi ga video call ngawe nchira abakizibu ate cyo jupete kisobola kwepostinga kitya mukazi wacu jugamba muri ku video call iraga mwembi mukazi wacu katina ngotishisa so ko kijimwe sente the major thing so ko fune gundi ni usisa cha tukatujagaga walamisa 10 cha gwende miride so kolekeko this one wanonga gamba nti omusajja musabe simanya akolera ekima hanjo ranne ekyo kituufu ate ebyo nga bigenda nyumanisha nga muri ku video kongeno wele kuba hanjo cha nisha tuba tumuyina mu 10 kanti bagamba mu 5 fe tuba tumuyina mu 10 cha gwenga ali ku video kongeno wele kuba hanjo mama nisha tetusula chance ogaga baffe buli awo kati wabago Oh my God, Nicole. Really? Nicole, bino byokola byosazeewo okola omukyala yakuyamba. Mbola bisebbawe mu James. Kirabaye anaba abanga yakabala babiriduka abaya akagubira bo wati. Omusolo guba guyimiridde kati waba guyimiridde. Agala mukina nabe nonga waskina beranga ali. Kaya kachinchona mgiza kuna kanata ngomba ngako plani. Nanda nyumidi. Kati ngako plani ndazo ngombe gundi chat jomine elibacho. Elegant ya kwesaba like elegant dala mbade into each other all. Kati gwe yakuwa enamba ya Akram. Yakugamba atya? Akram oba Nicole yakugamba atya? Yampa namba bbiri zonna eyebweru jakozesa nga ali South Africa then neno gyalina Uganda. Nakugamba atya? Nangamba kweyogera naye nangamba Akram muwadde namba yo naye njagala ogende naye gwebeera nga omusindikira simanya video simanya nga wenyiga amabeere simanya biki kale ng'era bwe tubiwuliriza wano. Kati ddala kituufu enamba yo yali yagiwa uncle we? I don't know about that. Gwe kati yebwe wasooka okuweereza okusindika message kuba yangamba nga tasindika message namwe omusajja natasinga message koye kati bwe musindikira aleka ali busy era omusajja nemusemusindika nga wangambeko bangambeko mbuwalwa agenda okunsindikira message nga bwangamba naye omusajja ng'era alaga tammuka nemuganza omusajja alaga tammuka muwala Nicole si byangu yadde n'akamu engeri gy'otegamu anko w'omuntu nti amuseducing mutandiike then oluvannyuma omukama akuwe miliyoni 10 ndowooza baali baagala bazibagane si byangu n'akamu ate ye fulufiga munnanga ayambalidde famire ya JB oba baamukoze eki naye abasabula left right center
abamu no gye muva mwina background nete muzogerako singa tuvaayo buli muntu n'atandika okwogera ku background yo wakulira nga singa si Museveni wandibadde ovuga Subaru mbu surprise mami eyo kanji kujjeko kati kankuweno buli kasa ne muntu utama mulinga abakasooka kwekola mbu dadi banaketi bananga omwana tuzadde abaana batuzinye fuli wawali ebituli kadi nafuuka ddaye mulyekolera ne mu kamera alaba mweyambudde lumu muli swala ne muli simatuka ne mwesonseka emiso bbako mu kamera banaye mutama muli too much kati mwafunye omwana omulala wa content mutama naye ekyo kyakufumiitiza kya buntu gavumenti mwogagawalidde okubeera nga buli kaseera gy'ovuma gy'olangira evaako ddi singa bakuggyako kalayisi ensi akalono w'oluma otya babalaba temubayita abasiru bajja gukuligika ojja guwulira ujja ku kyalo okutula n'abalangira olowooza obeera mulangira tobeera lekeraawo kabampaano otama baby daddy bwafuna omukazi omukulu akusinga emyaka oba abato baali bakubuzi bakolema kwogereza mutama ffe tubaleka bulesi tubalaba naye nga mutama mukisusa banno bawe ku magezi nti gavumenti eno nsobodde ogikoleramu nentunga ebyalani ntunga amasuuti nengawo abagole naawe osobola omuntu ekyo kyakwagalako naawe osobola okutandika n'akalaniko bava ku kyalani kiri ekitunga ewayulise kola sente mwaka gujjo bere ngofuna ekyalani kino ekisobola okuba lining ekisobola okuba bending ekisobola okuba something like that negwo bwirwojja ate neno mujja ne mulaga sente mu kamera ate mulaga perfume ebya ofanga tobadde malo bannange ebintu ebirabo obukulu nabyo bireeta obuzibu ofanga tobirabye bukulu ebintu ebirabo obukulu ate nga tovuddeko eyo Bakatabula eyali akulira ekika ky'endiga avuddeyo n'asaba omulamuzi nti munnange nze yazza omusango nkwegayiridde sisita wange omuto agende tetumanyi bibino nga tuvuddeko eyo katugendeko mu palamenti yaffe y'eggwanga kata the right honorable speaker honorable Anita Among bamugwe mu bulago honorable Ssekikoobo alemiddeko jjukira yakuliramu okubanga akunganya signatures nga baagala basenshalingani the basenshalinge bano ba parliamentary commissioners naye ensonga speaker gyetuwulidde bibiro. Because you are biased. What do you fear? And I want to assure you, no amount of intimidation will move me away from my jolly mood. And I will not suspend anybody. If you want suspension, nobody will be suspended. Byebyo mwana wattu ye palamenti yaffe y'eggwanga ye oyo Anita Among jjukira bali kitole era tetusuubirayo kinene nnyo oba ekyamaanyi okuvaayo ate eno kankwongere mwana muwala Pretty Nicole Pretty Nicole wanuka gyakuyise akuyitidde ddala tuli eno fake friend wo kyakukola bitya agambye mbu gwe ne Gloria Bugi muno mwali mutunda ebitundu by'ekyama kakadde kamu ne bukadde bubiri mbu nga mulina n'omukutu gwe muliko mbuno nga mwesindikira ebitundu by'ekyama n'amabeere n'obubina z'omumwa gwange si kabada. Pretty Nicole
yonna gy'oli Gloria Buggi mukwano wali omanyi apu ekwesonyiye emaada olwakatambi kati ate bakuzuukusizza buto nti mulina busaiti z'obuseeguze muliko feke friend wa Pretty Nicole naye kaakati maada ayambadde galubindi bitya ali eno kyakola munne byamakubi amanna bagamba mwesonyiwa abaana ab'obuwala temuwulira agenda kunyumya embuto ze wajjamu anyumya infection ze wajjanjaba buli musajja gwe weesikirire nze ndi ku life ngoberera buli kyayogera maado nampulira bwe mutaave ku baana bawala mwe mujja kuwemuka ate mwana muwala Luwiraiti bannange mukambwe awanda muliro atabukidde ba foot soldier simanyi oba bamugambye nkyo oba bamwogeddeko ki n'abakakasa nti ye struggle yagivaamu era tayagala mumanyira nti abavuddeyo ne mugamba mbu simanyi yenyampidde mbwani yamutuma simanyi mu struggle ebigambo byayogera biwanvu era bisongovu Luwiraiti bibino ba foot soldier banaye nze sikyali foot soldier. If I am your content mujja kwekuba mwekka nze obwo budde sibulina navaayo ne mbagamba ebintu bya politics mbivuddeyo. So what now gives you the right to start telling me oyo kati anyampye simanya munyampi wa kyensiku simanya kyensiku. By the way, now I've seen that abantu abamu muwayiriza babwereere muyita abantu abanyampi nga tannaba na kulya ssente. Nze singa nali njagala kuvumirira Nuupu nti nagibamu singa nagivumirira dda. But nsirisiza omumwa gwange gye guli siina kibi kyajoogerako cause I still support, I'm still a strong believer and I still kuwagirira yonna gyendi. Ebintu by'okwerumaŋŋana n'abantu benina okubeera ku sayidi y'emu nabo sikyabisobola. Ozoyogedde ku kintu omwana oli ku byamasanyu abaana abamu aba people power balina self entitlement. Wabaawo olutalo oluliwo olunyagamba gwe Louis nga tonnaba kwogera ku Seggirinya. Louis yogera ku Seggirinya and you're like that self entitlement bye bimu ku bintu bye nnakoowa ne ŋŋamba nze kanve mu bintu bino eno gwe Frank tonneeyogerezaako tumbaavu kanve mu bintu bino mukitegedde. If you want to fight your own battles, fight them. If you're doing your things, please do your things. Oba nfuuse munyampi ayane wallahi muliisa abantu yensonga lwaki abaana abamu beekyawa ne bakola ebintu bye batalina kukola. Really? Byebyo ndowooza omuwulidde nga mukambwe mukko oyinza okugamba nti abadde awanda muliro n'ensonga ze ng'omuntu naye tetusobola munenya naye nga ankujukizamu nti tuli ku NCKTV era mukwano gwange gwoba oli eyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga bingi nnyo byetuba nabyo era tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala gengenda okuba nga nkutuusaako ate era nga tukyali ku mboozi y'abatamale mirundi Honorable Betty Namboze ono nga woman member of parliament wa Mukono municipality avuddeyo n'adifendinga Tamale Mirundi Junior era n'akondeminga omusajja mukulu Kankaka era gwagambye nti ono era nti ono blogga waliwo amusasula ssente okuvoola ekitiibwa kya Mama Junior era agambye nti ani yali talaba Tamale Mirundi senior ne mwana we Tamale Mirundi Junior nti ani yali takimanyi nti Tamale Mirundi senior yali ayagala nnyo Mama Junior nti era ye nga Kankaka atandika atya okujja ayogerere famire nti kino kiba kitegeeza nti ab'effamire eri be bamusindika akube Mama Junior. Kino kyagambye nti abantu kyevolaba nga bavuddeyo bonna balwanirire Junior era n'agamba nti mweyongera okulwanirira omwana ono kubanga kirabika bali batimminze app balwanyise ne mama we nti ko si ku bigambo mbu Kankaka bye yayogedde ng'apininga omukyalo ono n'atuuka n'omuyita ekikazi n'avumiramu ne bafaatha nti nedda oyo Honorable Betty Namboze oli ku NCKTV munzikizimbe nga mberekereza naye nga tukomawo temuvaawo.